Tusazo tukunoonyeko kubitambula kuba mwabamu abatukubira tooki mu bintu ebimu bye tutategeera. Okusookera ddala asooka otutangaazeemu ku sitanti ya Alien Skin ne Palaso. Batu bagamba sitanti. Agamba nti sitanti yatagoberera bintu nga bwe bitambula. Sitanti ekigikozesa kuleeta abantu na kwongera kumanyisa abantu kivvulu na kukibaagazisa. Era sitanti ezisinga zibeera za nnaku. Sima gundi yafunye akabenje nga bulabe eyoli omuwala gwe bagamba gwe bayiira butto ebintu modulo nga bireeta sympathy mu bantu. Naye kati eno sitanti byonna ebikolebwa mu bino ebyabaddewo ate bigoba bantu mu bivu. Bw'owulira speech za Alien Skin zongera fiya mu bantu, zongera kutiisatiisa abantu. Omuntu eyandibadde agamba ningende ndabe Palaso bw'awulira nga Alien Skin agamba essaawa yonna ffe tugenda kukola revenge abaana b'egindi n'abaana b'egindi nze abamala beetondera. Kati omuntu aba atyamu n'agamba bwe naatuuka eyo ne wabaayo obuvuyo. So kakati byonna ebikolebwa tebisapootinga show ate bikuba nkube kuva ku kulwana paka ku byogeddwa mpozi olwaleero ekikoleddwa kya Palaso okwetonda kikyokka kyolaba nti kati kikomyawo abantu ate ye yakikoze naye oli eyayinsikirinze fiya mu bantu ayina naye okuvaayo agambe nti nzikiriza era tiwali kigenda kukolebwa. Otherwise waliwo namba y'abantu abali serious abataagala buvuyo. Nange kennyini lwakuba nti ndi munnamawulire nina okuvaayo kyekisobola okumbeezayo naye bw'obeerawo n'ogamba tunaba tuli awo ku mulyango nga bayaye basazeeko. So it's not a stunt, it is some buvuyo bwaffe obwa bulijjo obw'endonga. Dr. tukubira mu ttooki ku kavidiyo akavidiyo gwe nga bw'okalaba to the extent nti Palaso yakuba mu bulamu obwa bulijjo kati tubeere luddawa nze nange ne bw'ojjeewa bw'otandika okutulwanyisa ng'oli mu kikomera kya olina kudda kuwola nina okukkiriza n'ogamba kakati guno gwo gunsunye n'ofuluma n'ogenda. Teriiyo muntu kagabe majje era nago galina follow back. Waliwo emutuuka ne mulaba nga babaleetera nnyo ne mugana naye mumanyi follow back. So tosobola kubeera nga buli ssaawa oli mu kutwazaamu. Obulamu bw'ensi eno bulina okubaamu livansi oba emmotoka zibaamu livansi waliwo wootuuka olina osikamuko emabega. So kitegeeza nti baba bakuwangula. Kyandibadde kya bugonjifu okukuba omuntu atakuddiza. Anti kisinziira biki bimba munywedde. Kati mweri mu ghetto obugunjufu bwo buli eno mu bantu abali soba. Eri bakuba omuntu bakuba omwana omuto nga bakuba emyaka 5. So kasi kya bugunjufu naye mwenna bwe mubanga industry gye tulimu y'abantu abavaako. Kati olaba oli ng'alina ekiruyi nze nkuleetera nze siryako singa ebintu modulo. Ffe eri gye tubeera bwasita omuntu avaako asobola n'okusamba akakebe asobola n'okusamba enkoko. Poliisi mu kujja n'erabika omusajja n'ava kabanga linadduka. Kino kyali kifaananyi ki Alien kye yasiga eri audience ye ng'omusajja gwe bayita City Danger ate ne poliisi ye Uganda nga bw'ogimanyi. Yeyo ghetto life ekyokubuuka ku kabanga lisiyaso abaana bakabuukangako oba bakabuukirako wali ku kooti nga bamutwala ne baasi za prison bazibuukamu ne bamyansa. So kyayongera kukakasa Alien yani nti mwana wa ghetto. Naye poliisi embeera z'abayimbi zino ekyazikwasa lusaago. Ate nnyo bwe bajja tebanoonyereza bintu kuba kati omusajja baali babalina okubayoola bonna. Babiri ne Palaso. Yes. Ne poliisi paka nga eyinawo kyekoze ku buvuyo bw'abayimbi ne bakwatako omuyimbi ne bamuggalira munda olw'akavuyo n'abeerayo ejja kusobola okufuna ekitiibwa mu industry yaffe. Essaawa zino laba mu Amerika Alakeri ali munda. Alakeri gwe twogerako bamusalira musobola okubeerawo mwenna temumumanyi naye just mugugolindeko yamalayo buli mu bintu by'ensi eno bw'aba mu mupiira ye Messi buli kimu yakikola kituufu. Naye bali kasabalaba nti olina emusango ne gukukka mu India. Neffe wano poliisi abantu balwana ne bezza eno ne bezza eri kakati abantu bakifuula nti kya bulijjo. Naye tugenda kufiirwa abaana poliisi singa teteekewo siginica neteekawo ekyokulabirako. Tugenda kufiirwa abaana bino abantu bazze bafa okuviira ddala eri mwezi entale wava oyo bamuyita gangster rap ebyabaganga steri eby'eggaali kuviira ddala eri mu Amerika mu gy'eki 7, 8, 9, West Coast, East Coast
Big Jake n'afa, Tupac ne bamukuba n'afiira ku myaka 25 ati 25 years. Wano Uganda tufiiriddwa radio ne bamutta mu buvuyo. AK47 same story. Rabadaba yafumitwa omwana eri ekabalagala ekiso. So a lot is happening mu industry yaffe naye ffe tubitwala nga faana tubinyumirwa ne poliisi bwejja obigira omuntu bamuteekayo ku makya olweggulo n'avaayo not until poliisi weenejja n'estampinga ekigere negamba buli ayina eggaali balabe ekyokugikolera ebibisima by'eggaali ffeno bitunyumirwa n'abantu they are losing lives basaalumanya abantu mu bivulu omwo abantu bafuniddemu ebizibu n'ebyo bintu simagundi alina eggaali bulamu bw'abantu bwe bamuzanyirako. So poliisi Alien yagitoloseeko era nga industry bwe yagitolokako. That was a sign nti industry yonna. Katuddiremu dokita. Alien yakoza ki? Yatolose ku kabangali nga industry bwe yatoloka mu ngalo za poliisi. Industry yonna ey'okuyimba yatoloka mu ngalo za poliisi. Poliisi ejja ddi okwenforcinga amateeka ga industry nga waliwo Bobi Wine yazze ebyo bya Bobi Wine awe yanguwa kasa bibanga birimu someone anyenya ku ntebe wa someone ebyo abebajja nebino ebisigadde bali just reactive bajja buzinaga bakoze ki bakubya amasasi egindi bakoze kigundi byayimbye egindi naye paka poliisi lwene komyawo industry mu ngalo yazaayo bweti omusango guba musango ne bagamba nti bwe tuba tukyambuwa banywanjaga kila muntu inje ne bwe tunaaba tukyalimu ebyo Alien ekyo kye yakoze okubaddukako kiziyassa akabonero akalaga nti industry yonna yabava mu ngalo tebagisobola tebagirinaamu ngalo tebagirinaamu kuba kati Alien banga kiri amaze ng'avuga emmotoka bwe emmotoka osogisa ku luguudo okitegeera ayita ne ku biddo agiyisa ludda wagivuga neetula mu Kampala ani amukwatako nevu omuntu wa bulijjo givuga ejjasi nga terina namba plate ya maaso ojja kuwulira embirigo ku kkubo so industry tebagirina Amoti ayina emmotoka ye wasanga wagiteeka eyina ebisanyizo ate Amoti nedda osegere yonzi bunya so kakati industry yabava mu ngalo balina okulwana bagikomyewo mu ngalo zaabwe. Abantu bavudde ne bajjajinga Alien Skin olw'okuba kabangali nti eyo yabadde mistake gye yakoze omusajja kukubira awo amasasi okudduka kabangali omusajja akubira awo ekituufu omusajja akuba amasasi ng'otoloka naye naakubya amasasi bajja ku poliisi nemala gafulumya amasasi nti Alien bw'ozza okukwata bwadduka Alien asobola kubulirawo omuntu gw'osobola okuba amasasi nga bakugamba nti mubadde mukwata suspect wa ADF Alien osobola okusanga emakindi n'oddamu n'omusanga egindi ayina naye waka wapangisa asobola kubulirawo Alien kyogamba nga kyekimukubyawo amasasi kubukako kabangali ng'otugaye nti Alien bwadduka awo asobola okukubula. Ebikonde n'empi bikosa bitya Palaso right now birina ngeri yo bimukosa bulandi ye nga omuntu kimukosa nti essaawa zino industry yonna ebadde yagwa basponsa bali serious baali bagidduka mu lwobo ne ba investor essaawa zino tubadde tulina ebivulu nga kubako basponsa 40 naye nga buli sponsor alese emitwalo 10 ne bajjula mu bulango negundi ow'amaanyi g'ekisajja negundi owakino nga balese emitwalo agaaga naye tubadde tukomezaawo basponsa bali serious. MTN yakomyewo kirabu yazze Pilisina yakomyewo MTN yokukubeera mu kivulu kyo esasula stage emiliyoni aga 4 kirabu bwejja nekugamba bali basasula stage nze obulango omukuwadde okwetolooza obwetolooza obulango kirabu bweyire bekuwadde miliyoni nga 50 ne bagabayo ne ku nkalu okitegedde kati abali serious bagenda ne tudda mu bana abatali serious abajja n'akuwayo emitwalo 2 n'ajja ku kivulu n'ayogera miliyoni 3 kakati empi n'ebikonde tebikosa Palaso yekka. They scare away would be investors and sponsors mu industry. Teri brand yagala ku associating n'abantu we batyo. So tulina okuddamu tukole ku PR department zaffe ng'abayimbi. How we relate to the public. Image kyefuluma kifaananyi kikyenteekayo ngenda okusonga olugalo mwono omuntu abantu banaakiraba batya ngenda kuyingira mu office y'omuntu agamba oyo akuba ebikonde akuba empi. No one will associate with you. So line waba kunyiizizza atya first thing think about your blood. Mayanja family ya ntalo mukulaba obogiwa erinnya gwana linnya ki? Mayanja family si bya ntalo
it is I don't know smiling yalinzo okujiwa naye what I can say I've always said this Mayanja family ekyasinze okubeera talented mu industry yaffe musically it is the most talented family from Chameleon musical oyo undisputed AK47 kamukama taso ataba mujja mu fuse yali atutandise yatulekera oluyimba champion tobana alaso oyo neta kyabuuzibwa bibuuzo music wizo tomubuuza bibuuzo BET nomini teri family endala yatuwadde bayimbi bwe batyo gattako ne brother waabwe kirevajje teri family yatuwadde bayimbi bwe batyo talent family yabatuwadde abayimbi yabasentamu yatuwa Eddie yawe netuwa Bobby Wine netuwa Nicky Wine netuwa Banjo Mani netuwa Irene Kayemba yatuwadde Dax Vibe bayimbi musanvu ze family zokeza atuwadde abayimbi abangi ne talent wise bamayanja tebasirika but entalo zino zibaawula nti mu Mayanja family the talent is good but character is poor character is assassinating their talent kyokka eno mu center mu family doctor tuddiremu mpola when you say about assassinating waliwo omuntu atakitegedde omuntu owe wansi omuntu ali mu kiyumba eyagenda assassination ngabo omanyi omuntu mulaba filimu namwe temukoya bad character embi character is assassinating the talent nti eneisa ziri mu empisa zitta talanta yawe kyokka eno mu center mu family character is supporting the talent wise tebenkana bano naye bate character yabwe yewanirira talent mu center mu family the character is supporting the talent ewaba no character is assassinating the talent so we need to work upon our talent so that sobolo okwongera okufuna their music is very wonderful Palaso undisputed live mulungi music amuwandiika mulungi liri kale mumuwulira naye ebyo luli yalwana ne radio nga yakajja n'akuba ba DJ n'adda ludda wa nezeno neyezeeri you need to work on your talent as on your character as a family so that your talent mwongere okugiryamu n'okusinga emwagiriddemu audience ya Palaso ne Alien Skin zifaanagana Palaso ali slightly bw'aba ayina audience y'ayina omanyi yakubako ennyimba eziyingira mu mukwano nyingi ennyo ezigenda mu mbaga neziyingira ne mu bantu abakulu kati audience yaabwe musically zaawukanamu katono Palaso yatandise okuyingirako mu audience atapingako mu audience ya lutalo mu audience ey'ababandi eyo abakulu muko banyumirwa music we otegeke naye ate ye personality ye character ye ne personality ate ya audience yali emiskini era bw'obeera mu kivulu kya Palaso teweewuunya lwaki omuwagizi wali emiskini akiyingira era bw'omusanga ku mulyango teweewuunya kubanga wabiviiri mu ndiga biki ebyo kyokka ate omuwagizi wali emiskini bw'omusanga mu kivulu kya Kenneth Mugabi weewuunya noga erinda lasitonda ali mu kifo kikyamu otegedde so audience zaabwe zezimu yankwadde Palaso ayinamu ba outliers abatonotono embozi yaabwe ya leero gye bakoze beetaaga bato ne Alien teyeereze njagala bino tubeere byaddala ya serious bato ya music sawa zino Palaso ajja mu kuba hands down Alien agamba banalemerwa music bagende n'embikonde biri bye bikonde simanyi sibaba bombi sibalaba nkonga balwana ekyo sisobola garantingani naye musical sawa zino bubateeka wali Alien ayina ettutumu afunye ettutumu abantu bamuwulira ayina ettutumu naye kali walako musical ajja kuba akoze ensobi ajja kuba n'ennyimba ze abantu ze bajja okuba nga bategeeramu ebigambo ebimu Alien ajja kuba mu nnyimba 5 nga Palaso olaba abagenda mu bato ya Bebe ne Good Life yayina ennyimba ennungi naye nga Bebe ayina ennyimba ennyingi kikyotegeeza tebakitegedde bajja kitegeera kiri logiki nnyo ate logiki ali luggawo
kunze nkitegedde ne waliwo atakitegedde. Kati ate gwakutte kamera Radio yalayina music omulungi. Balina ennyimba ennungi. Ate nga ntono. Bebe Cool yalina ennyimba ennyingi. Era tulikitegedde. Dr. Kwefu, njagala tugenda ku federation katono yadde abantu bazze bagamba nti